أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. tugenda kulaba enzivunula eya surati ya Ar-Ra'd. Essura eno ina aya 43. Tugenda kuvunula. Bwe tugamba okuvunula nabagamba nti byawukana okuvunula n'okunnyonnyola. Kiki ekitusinga okwagala omuntu okusoma aya abeere nga ategeera kyasoma kyeki, etegeeza ki, so si kusoma abe nga asoma ng'aleka buli ssaawa nga tategedde amakulu gaayo. Ensonga lwaki nti tusoose okuba nga tuvunula, then Allah bw'anaaba atuwadde obusobozi twagala tujja kuba nga tudde emabega mpola mpola tugende nga tetunnyonnyola aya ku aya. Bismillahi rahmani rahim. Agenti alif lam mim ra. Ennyukuta ezo nga bwe ziri bwe zityo oba wonna w'ozisanga, ky'olina okumanya nti teri muntu yenna amanyi makulu ga nnyukuta ezo wabula Allah tabaraka wa ta'ala yesigaliza amakulu gaazo. Era omuntu ozeetantala ozivunula, oyo mutuufu aba afuuse ayiyo obuyiiya ebigambo bya Allah tabaraka wa ta'ala obikonjera. Agenti tilika ayatul kitab, agambye nti gano ge mateeka, bino bye bigambo, bino bye bitundu by'ebigambo ebiri mu kitabo kino Quran. Naye ng'okubyogera bw'atyo yali abiraga nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Namuga nti gano ge mateeka, bino bye bigambo, walladhi unzila ilayka, n'ebyo ebyassibwa, walladhi unzila ilayka, n'ebyo ebyassibwa gy'oli min qablika olubereberye lwo. Waliwo ebigambo ebyassibwa olubereberye lwa nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallama, kati ng'ebyali mu Tawreeti, ebyali mu Injili. N'agamba nti la haqqu byaki bya mazima, walakina akthara nnas, naye abantu abasinga obungi la yu'minuna, tebakkiriza amateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala, tebakkiriza Qur'an, tebakkiriza bigambo bya Allah. Abantu abasinga obungi agamba nti Allah alladhi rafa'a as-samawati bi ghairi amadi, Allah akunnyonnyola yoyo Allah tabaraka wa ta'ala yassa amateeka, yoyo eyasitula eggulu, yoyo eyasitula eggulu bigairi amadi tarawuna, awatali mpagi yonna gy'olaba ku ggulu eyo tiyo iye empagi yewaniridde eggulu. Thumma, oluvannyuma bw'amala okusitula eggulu n'aliwanirira bigairi amadi, thumma stawa alal arushi, oluvannyuma n'atebenkera ku nnamulondo ye oba ku ntebe ye. Wasahara shamsu wal kamaru, Allah yoyo eyatugonzeza enjuba n'omwezi, n'abigonza kulli yajiri li ajali musamma, nga buli kimu kitambulira ku kiseera kyakyo ekigere. Allah yabitugondeza. Enjuba nemanya eyina okuvaayo egwe, eyina okudda enkeera, omwezi ne gumanya tayimu yaagwo, nga buli kimu yajiri ajali musamma kitambulira ku bbanga lyakyo ki eggere. Yudabbiru al-amr, Allah n'abeera ng'akola ki, yateeka ebiragiro bye mu nkola, yalagira ebiragiro byo byonna byonna yabeera nga yabiteeka mu nkola, yakontrolinga amateeka ge, ebiragiro bye byonna. N'agamba Allah tabaraka wa ta'ala, n'agamba yufassilu ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tu'kinuna. N'agamba nti annyonnyola amateeka ge Allah tabaraka wa ta'ala, annyonnyola obubonero bwe mu bujjuvu, mumanye obuyinza bwe, oba oliawo ne mukakasa okuba nga mumusinkana ku lunaku lwa kiyama. N'agamba nti wahuwa alladhi, era yoyo Allah tabaraka wa ta'ala akyakukakasibwa akunnyonnyola, wahuwa alladhi, yoyo madda li arda, yoyo eyatandaaza ensi eno, waja'ala fiha rawasi, n'agiteekako ku yo agasozi,
nassaako kuyo agasozi ag'amaanyi wa anhaaru, teyakoma okwo nassaako n'emigga. Naga nti wakullu min thamarati ja'alna fiha zawjaini thinaini. N'agamba nti bwe yamala okukola ekyo n'atonda mu buli kitonde kyonna, n'atonda mu buli kintu kyonna, n'atonda mu buli kintu mu buli kibala, n'atukonda mu buli kibala, n'atonda mu bantu, n'atonda mu bisolo, n'ateekamu emitindiro ebiri, ekikazi n'ekisajja. Naga nti yugisha layla nahari, yoyo abisse ekiro emisana, n'addira obudde obw'emisana obubadde butangaala n'abugjawo n'ateekawo ekiro ne kibeera nga kibika obudde obw'emisana, obwabadde obw'emisana ne buyitibwa ekiro. Ate era engeri y'emu n'addira obw'ekiro n'abusangulawo n'ateekawo emisana, obubadde obw'ekiro ne buyitibwa obw'emisana. Inna fi dhalika la ayati liqawmin yatafakkaruuna, mazima obwo obubonero ebyo ebyokulabirako by'amaanyi nnyo era kutegeera era kyakufumiitiriza eri ekibiina ekyo ekifumiitiriza. Bubonero bw'amaanyi ako kabonero akali eri ekyo ekibiina ekifumiitiriza. Kuba omuntu ng'afumiitiriza ebyo Allah byakulaze biba byakulabirako. Bw'oba ng'olina obwongo obukola otula ne weebuuza nti naye ani aggyawo ekiro n'assaawo emisana, ani aggyawo omusana n'assaawo ekiro? Kabonero akalaga nti osobola okufumiitiriza ani abiteekawo, ani yatonda ensi eno n'agyalirira, ani yateekako ensozi, ani yateekako emigga. Kuba bwe kyobaawo towulirangayo akaayanira nsi eno. Ani kitegeeza nti waliwo nannyiniyo Allah tabaraka wa ta'ala. Wa fil ardi qita'u mutajawirati agambye nti ne mu ttaka mwennyini eryatondewa mulimu enjawulo. Ojja kusanga ettaka nga lyawukana, waliwo ettaka erimyufu, waliwo ettaka ery'ebbumba, waliwo ettaka ery'omusenyu, waliwo ettaka, waliwo ensozi, waliwo nga gasozisozi naye nga lyonna ttaka. Wajjannaati min anabi, n'ateekawo n'amalimiro ag'emizabibu. Wadharu, teyakoma okwo n'ateekawo n'ebimera. Wannahlu, n'entende. Bwe yatuuka ku ntende n'agamba nti wannahlu sunwan, n'entende ezimera nga zimerera mu birimba, ne zimera nga ziriko amatabi, nga bwe tunagamba wonogamba nti emmwanyi eriko amatabi 3, ate oluusi nga gwosazeewo lekeko 3 amala n'ogajjako naye ng'ereesenga 10, nti ffene n'amera ng'aleese amatabi 4. Kyeyali ategeeza nti wannahlu sunwan, n'emitende egiriko amatabi ag'enjawulo agaberekaganye. Wagayiri sunwan, ate waliwo n'ezo ezimera nga zo zirina ekikolo kimu nga tekuli miti mirala. N'agamba n'ebyo byonna byakumenyedde, byonna byakumenyedde amalimiro g'amenye ag'emizabibu, ag'ebimera, ag'entende eziriko amatabi, ag'entende eziriko amatabi, agambye byonna gayru sunwan, agambye byonna yuska bimai wahidi, binywesebwa ku mazzi ga mulundi gumu. Byonna binywa ku mazzi ge gamu. Kikyagezaako okulaga Allah tabaraka wa ta'ala bwe buyinza bwe nga bw'oyinza okubeeraawo, kubanga Allah agambye okufumiitiriza, nga bw'oyinza okubeeraawo n'oba nga oli waka, oli musajja, oli mukazi, mulya ku mmere y'emu, naye omukazi n'abeera ng'alina amabeere ate nga gwe tolina mabeere, n'okuza abaana ewaka, bano balenzi, bano bawala. Abawala ne basuna amabeere, abanze tebasuna mabeere, naye nga bonna balya ku mmere etya, ku mmere y'emu. Era wano kyagambye nti yonna binywesebwa ku mazzi wahidi bemu, naye ate nebibeera nga byawukana. Naga nti wanufadhilu ba'daha ala ba'dhi fil uqul. Naga nti amazima ebyo byonna byonna, kyayongera Allah okutegeeza ebyo byonna byonna ajja n'asukkulumya ebimu ku binnaabyo, ebibala ebyo abisukuma ebimu ku binnaabyo ne byawukana mu mpooma, nga buli kimu kiwooma mu ngeri yaakyo. Waliwo ekikaawa, waliwo ekibaalaala,
waliwo ekiwoomerera waliwo ekitunguluna waliwo kugamba buli kimu n'akyawula naye nga byonna ebyamenya yusuka bimaa'i waahidi binywa ku mazzi ge gamu naye n'abyawula ago n'amaanyi ga Allah tabaraka wa ta'ala. Inna fi dhalika la ayatu liqaumi yaikiruna mazima obwo bubonero bonna bwakufumiitiriza eri ekibiina yaikiruna ekitegeera n'ekitategeera tekiyinza kufumiitiriza era omuntu atategeera tasobola kufumiitiriza. wa inta ijabu fa'ajjabu qawluhum وإذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. Again, وإن تعجب manga obewunya bwobanga wewunya gwe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'obewunya abantu ng'obewunya abakutumiddwamu fa'ajjabu qawluhum fetwewunya dde ekigambo kyabwe. Kigambo ki? Aidha kuna turaba inna lafi khaliqin jadidi. Utwewunya dde ekigambo kyabwe kyebayogera ne bagamba nti tumaze otuwanga tufudde ne tufuuka ettaka ne tufuuka nga tetukyali bantu tufuuse ettaka ennyama eweddeko ku magumba. Inna lafi khaliqin jadidi, tugenda kutondebwa tuziwe tubeere ebitonde ebijja. Ekyo ekigambo kyewunyisa Allah tabaraka wa ta'ala kubanga omuntu Allah yakutandikawo n'akussaawo ate n'akugjawo ate alimu ate okuzzaawo. Kati okugjawo n'okuzzaawo kiki ekizibu? Ekyo omuntu kyalina okufumiitiriza n'aga nti ulaika alladhina kafaru birabbihim, abo abalina endowooza eyo n'okubuusabuusa be babaki? Ulaika alladhina kafaru birabbihim, be babawakanya mukama waabwe ne bamujemera. Wa ulaika liaglalun fi a'naqihim, era abantu abo bagenda kuwambikibwa enkoligo mu nsingo zaabwe. Wa ulaika ashabu nnaari, era abantu abo bamuliro hum fiha khaliduna, ate baguberamu khaliduna bugenderevu si baguvaamu. Kasita obusabusa Allah tabaraka wa ta'ala entonda ye oli wa muliro. Wayastajirunaka bisayiati, agenti wayastajirunaka bisayiati baberanga bakusaba obangwiri agenti bewunyisa basaba mbangwirize obubi bafune ebibi kubanga bagambanga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagamba nti ngira bagambanga Musa nti obanga ddala enkolero gyotugamba gyeri gamba Katonda agisse kati nkuba y'amayinja agitusize kati enkolero agisse kati tugirabe. Allah kyagaa nti mazima abewunya basaba okubangwiriza ekibi kabla alhasanati nga tabanasaba birungi ayina basaba bibi. Wakad khallati min qablihi limathulati, ageni mazima ebyo basaba byakadde ebyokulabirako ensi yazazikirizibwa, ensi zakkako ebibonyobonyo bakkibwako ebibonyobonyo abantu ebyokulabirako byakadda. Wa inna rabbaka ladhu maghfirati linnasi ala dhulmihim, naga ne mazima Allah tabaraka wa ta'ala musonyi nnyo eri abantu kulyaza amanyi bwabwe yali badde akikolerawo ne Allah musonyi nnyo kulyaza amanyi bwabwe. Wa inna rabbaka era omulezo la shadidul iqabi, muyitirivu wa kuwoneza singa abasazeewo era bajja mulaba ku kiyama. Wa yaqulu alladhina kafaru, ate bagamba abo wayakulu alladhina kafaru, era bamanyi okugamba abo abawakanyi ti law unzila alayhi ayatun min rabbihim innama anta mundhiru wa likulli qaumin hadi. Agandi wayakulu alladhina kafaru, bagamba abo abawakanya amateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala ti law unzila alayhi ayatun min rabbihim, singa asibwako ekyamagero nasibwako ekiraga naberanga asibwako ekyewunyisa ekyamagero ekiragira ddala nti nasibwako akabonero konna akalagira nti ddala nti ono nabbi kuva eri mukama we.
nakaka ekyamagero naga nti innama anta Allah agamba nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mazima gwe Muhammad munzira wa likulli qaumi hadi bwoli mutiisa gwe Muhammad oli mutiisa oli mutiisa oli mulibuulizi kubabulira ki ekinakola ki ekinaddako n'abaga nti walikulli qaumi ate buli kibiina kyonna hadi kirina omulungamya waakyo emirembe gyonna egizigiddiringana buli kibiina kirina omulungamya waakyo Allahu ya'lam ma tahmilu kullu untha wama tughidhu li arhami wama tazidadu wa kulla shay'in indahum bimiqdar. Agenti Allah tabaraka wa ta'ala yayogerwako ya'lamu amanyi ma tahmilu kullu untha buli kyekisitudde ekikazi Allah tabaraka wa ta'ala akikola ki akimanyi wama taghidhu li arhami nekyo kyekikendeeza mu nabana waakyo wama tazidadu nekyo kyekyongerako tabaraka wa ta'ala kyategeeza kutegeeza nti Allah tabaraka wa ta'ala yamanyi ekibeera mu nabana y'omukyala amanyi ekyo kyekendeeza amakulu nti Allah asobola okumanya olubuto lw'omukazi lugenda okuvamu nga Allah lutegedde omukyala agenda mu heevi nga Allah akimanyi era manyi ensonga lwaki nti ogwo omusaya gujja gufulume omukazi agende mu heevi Allah tabaraka wa ta'ala amanyi ekyo ekibeera mu lubuto lw'omukyala buli kimu kyakendeeza kyayongeza ekyo Allah tabaraka wa ta'ala abeera nga akimanyi wa kulli shay'in indahu bimiqdar era agambye nti buli kintu kyonna Allah tabaraka wa ta'ala yakisaako ekigero kyakyo waali ye gyali Allah tabaraka wa ta'ala waali amanyi ekigero kya buli kintu kyonna kyekiri alimul ghaibi lwaki Allah tabaraka wa ta'ala amanyi buli kimu alimul ghaibi ye mumanyi w'ebyewala wa shahadati ebirabika nebitakola ki ebitalabika Allah yabimanyi kabirul mutaali Allah tabaraka wa ta'ala wekitiibwa ate yagulumira talina kiwenkana sawa minkum man asala alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustahif bil-layli was-saribu bin-nahari agenti sawa minkum kyekimu kumwe Allah tabaraka wa ta'ala man asala alqawla olwakweka ekigambo wamani jahara bihi no yakyolesa kyekimu bw'oba okwese oba tokwese Allah tabaraka wa ta'ala akumanyi yakutegeera akumanyi oba okikwese oba tokikwese wamani huwa mustahfifi billayli nebyo bye mukisa mu kiro ne mukukuta ne mukweka Allah tabaraka wa ta'ala akola ki abimanyi wasaribu binnahari nebyo byemukola ki byemwolesa emisana tewali kyatamanyi Allah tabaraka wa ta'ala nabikola ki abimanyi lwaki naye agenda nti lahu muakibatu min bayni yadayhi wa min khalfihim yahfidhunahum min amri Allah agambe lwaki amanya ebintu ebyo lahu muakibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfidhunahum min amri Allah buli muntu yenna Allah tabaraka wa ta'ala yamusaako bakuumi ki bamalayika buli muntu yenna Allah yamusaako bamalayika abamukuuma ekiro n'emisana ate nga tebakola okwo n'amusaako n'abawandiika emirimu gye nga wallahi bw'osaala nga bawandiika nti omuddu wo asadde bw'otasaala era ow'okuddyo ng'awandiika nti omuddu wo tasadde bw'osaddaaka omuddu wo asaddaase bw'otasaddaaka omuddu wo tasaddaase ate ng'ayina buli kyokola kyonna bakiwandiika waliwo abakuuma waliwo abawandiika ate nga bakyusibwa buli lunaku ne baleeta ekibinja ekirala ne baleeta ekirala kuga ng'okuumibwa naye nga gwe abakuuma tokola ki tomanya ensonga lwaki kati gwe bakuuma oliko bamalayika ba Allah tabaraka wa ta'ala ensonga lwaki nti agamba nti ne bw'okisa ekigambo kyonna yakimanyi oba misana oba kiro oba mu nzikiza ye Allah tabaraka wa ta'ala abeera ng'akola ki abeera ng'akimanyi lwaki nti n'abakuumi b'olina ku ggwe ng'ate tobalabanga nako Allah tabaraka wa ta'ala yabasindika era yabatuma
era ne bawandiika buli kyokola ki buli kyokola. Inna Allah mazima Allah la yughayyiru ma bi qaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah takyusangako ekyo kyonna kyaba yawa ekibiina kyaba yagerera ekibiina Allah takikyusa. Allah takikyusa wabula bo bennyini ng'ekibiina bebeekyusa bokka. Allah takyusa. Okugeza nti singa alagira ekibiina nti bannange mulina oyimirizaawo eswala n'ogaana tusala eswala, Allah tabaraka wataala n'aleeta ekibonerezo gy'oli gw'oba weekyusizza wekka. Allah si aba akukyusizza, wabula Allah akyusa okusinziira ku kwekyusa ku kwogaanyi. Yakutonda kumusinza obivuddeko. Allah tabaraka wataala ng'akyusa sigwize abakyusa gw'oba weekyusizza kuba oba ovudde ku mulamwa. Wa idha arada Allahu biqaumi su'a fala maradda lahu. Allah tabaraka wa taala atugambye nti wa idha arada Allahu, singa nga Allah ayagadde biqaumi su'a okutuusa ku kibiina kyonna ekibi abeere ng'akiteekako ekibi, fala maradda lahu, wallahi teri ayinza kuzzayo ekibi ekyo kyaba yagadde okituusaako. Newe mukola mutya? Ngera waba yagadde kiwe ekirungi era teri ayinza kukijjako kirungi ekyo kyaba akikoze ki kyaba akiwadde. Wama lahu min dunihi min wali. Naye abantu abatasinza Allah tabaraka wa taala, abantu abava ku mateeka ga Allah tabaraka wa taala, abantu abatafaayo, agambye Allah tabaraka wa taala bw'abanga yasaze okutuusa kintu, bw'abanga yasaze okutuusa kabi ku kibiina katuukibwe kibiina kituukibweko akabi, ate teri ayinza kuba mutaasa waakyo yadde omu ayinza okkiwolereza oba omukuumi yenna atali Allah tabaraka wa taala, era kituusaako ekyo kyaba yagadde. Huwa alladhi, ayogerwako oyo Allah tabaraka wa taala, yurikum albarqu khawfa wattamaa wayanshi asahaba thiqal. Ayogerwako oyo Allah tabaraka wa taala nga balaga oba abalaga kubani kati akyalaga abalaga okumyansa kw'eggulu ne limyansa ate ne mufuna okutya bariko haufu ne mufuna okwaki ne mufuna okutya ng'eggulu myansa olwani kati singa eggulu myansa nyogera okuba omuntu nga yekutte ku maaso bw'ati ng'awulidde afunye n'okutya. Allah tabaraka wa taala agambye oyo abalaga okumyansa kwaki kw'eggulu mu kutya. Wattoma n'ate ne mululunkana n'okululunkana okwaki okw'ebiro ebyo, okululunkana okw'okufuna enkuba. Wayunshi usahaba thikala, nate nabeera nga yatandikawo ebire ebitonyesa enkuba ne bizitowa amazzi, enkuba n'etonnya ne mululunkanira okuba nga mufuna enkuba. Allah tabaraka wa taala yabitandikawo era yabiteekawo. Naye agambye nti wayusabbihu rra'du bihamdihi wal malaikatu min hiffati wa yursilu sawaika fayusibu biha man yasha wa huwa yujaddiruna fillahi wa huwa shadidul mihal. Agambye nti wayusabbihu, bimutendereza oba kumutendereza ra'du bihamdihi, bimutendereza wayusabbihu ra'du bihamdihi, okubwatuka kwaki kw'ebitonde, okubwatuka kw'eggulu kubeera nga kutendereza Allah tabaraka wa taala. Okubwatuka okukolaba eggulu ne tubwatuka kutendereza Allah tabaraka wa taala. Ebitendo bihamdihi, ebitendo bye kubeera nga kutendereza. Wal malaikati, ne bamalayika be min hiffati, ate mu kutya bitya ebitendo bye, bitya bitendeza ebitendo bya Allah tabaraka wa taala. Nebiri okubwatuka okono kwa nti Allah tabaraka wa taala ayina ebitonde. Wali malaikati, ne bamalayika min hiffati, ate mu kutya. Wayursila sawaikati fayusibu biha man yashau, Allah yoyo asalawo n'asindika laddu n'ekuba oyo gw'aba yagadde. Ne bwe muba bataano nerondamu omu, wano ne mweraguza nti bagimusindikidde, nga Allah tabaraka wa taala agambye nti agikubisa oyo gw'aba yagadde. Oba muli 10 alondamu omu n'agimukubisa. Wa huwa yujaddiruna fillahi, n'enowulira abantu nga bakuba ekifuba ku Allah.
n'owulyanga bamuwakanya bamukubako ekifuba wa huwa shadidu lmihali naye gwe bakubako ekifuba ye muyitirivu ow'amaanyi. lahu da'uwatu lhaqi agambye Allah tabaraka wa ta'ala yayina okuwoolwa bwe tulina okuwoolwa kubanga lwaki yayina okuwoolwa okw'amazima. walladhina yad'una min duni la yastajibuna lahum bishay'in illa kabasita kafayhi illa bilma'i liyablugha fahu wama huwa bibalghihi. agambye Allah tabaraka wa ta'ala yalina okukola naga nti walladhina yad'una min duni la yastajibuna lahum, waliwo abo abakoola ebitali Allah tabaraka wa ta'ala ebitasobola yadde okubaanukula, nga tebisobola yadde okubaanukula. omuntu n'ateekawo ebyokusinza ebitasobola mwanukula kyokka ng'ate byennyini yalina obbitaasa, ye yennyini yalina obbitaasa, tebisobola mutaasa wabula kyasinza ate yakitaasa. Omuntu asobola okuteekawo embuzi awakalaga nti embuzi terina kuva wano, embuzi ey'ebitanga, naye nga wallahi embuzi terina muleetera kyakulya, ate ekinyonyi alina okukwata embuzi eyo ate agitwale ku nsiko erye, ate tesobola kwesumulayo ekomewo, ate yagijjayo n'agizza. Kane weewuunye entegeera y'omuntu. agambye ayina ekifaananyi kyagerezaako tebasobola mwanukula buli kintu kyonna ila okujjako kabasito kafaihi ila alma'i, kibanga omuntu agolodde. Allah yageza ekifaananyi kibanga omuntu agolodde emikono gye bw'ati n'agatantekayo ekibatu kye bw'ati n'agaziya engalo zino asena amazzi nga awulira ila alma'i liyablughu fahu, ng'ayagala akwata amazzi gali agakole ki, agasene agaleete mu kibatu kye, mu mikono gye agaleete abere nga gamutuukako, abere nga aganywa. kyokka anaga nti wama huwa bibalaghihi, so nga amazzi ago tayinza gatuusa nga agasenyeyo mu kibatu nga gayita mu ngalo gatuuke eno gyali abere nga akola ki, aganywa. Gabeera gayita mu ngalo ziri ne gayiika. Kyekifaananyi Allah kye yalaga yoyo omuntu asinza byatakola ki, ebitasobola mwanukula. wamaddu'au la kafirina illa fi dhalali, era tekuli okusaba kw'abakafiiri abasaba ebyo bitali wabula kubula bubuze. agenti walillahi yasjudu man fi samawati wal ardi taw'an wa karha wa dhilaluhum bil ghudwi wal aswal. agenti walillahi nakulwa Allah tabaraka wa ta'ala yasjudu man fi samawati wal ardi, bivunama byonna ebiri mu ggulu ne mu nsi, bivunama twawa wakaro mu kugonda, bivunama mu kugonda ne mu kukakibwa. twawa wakaruha, bivunama mu kugonda ne mu kukakibwa, byonna ebiri mu ggulu ne mu nsi. wadhilaluhum, n'ebisiikirize byabwe. kati gwoba olyawo nga tovunamira Allah tabaraka wa ta'ala, weewunya ate ekisiikirize ekyo kisobola okuba nga kyo kigondera Allah tabaraka wa ta'ala nga kimuvunamira. bilagodoi wal aswali, enkya n'eggulu. kul bagambe gwe nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama, man rabbi samawati wal ardi, babuuzo bagambe nti ani mufuzi w'eggulu n'ensi. kul naga nti yaddamu bagambe nti afatahadtum min dunihi awliyaa la yamlikuna li anfusihim nafa'a wala dharru. kul hal yastawi al-a'ma wal basiru am hal yastawi adh-dhulumat wan nur. bagambe gwe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti ani omufuzi w'eggulu n'ensi. naga nti bagambe nti Katonda ye mufuzi waki w'eggulu n'ensi.
aftakhadhtum mufula min dunihi ataliye awliya mufula katonda nimbafula katonda abatali Allah la yamlikuna li anfusihim nafa bobe munyi bemusinza bo tebasobola kwetuusako kintu kya mugaso kyonna bemusinza temusobola wallahi tebasobola kwetuusako kintu kyonna kirungi wala dharra ate tebasobola kwetuusako kabi okumewe bemusinza tebiri makulu kuli bagambe hali yastawi al-ama wal basiru yenkanankana ye muzibe n'alaba amakuntu yatya Allah nga ategeera Allah n'akumitiza obonero bwa Allah yenkanankana ye asinza ebibajja atategeera byasinza am hali yastawi oba yenkanankana dhulumatu wa nuru ekizikiza n'ekitangaala goza Qur'ani n'okusamira byenkanankana byebimu ekizikiza n'omuliro ekizikiza n'ekitangaala byenkana obukafiri n'obukkiriza byenkana am ja'alu lillahi shurakaa'an khalq ka khalqihi fatashabbahu la khalqu alayhim agenti oba mulowooza bakatonda we musinza we mugatta ku Allah balinayo bye baatonda ka khalqihi balinayo bye baatonda nga bifaanagana ebya Allah bye yatonda ne mubuzaabuzibwa nti oba katonda yetonde oba bakatonda beffe batonda embuzi zino oba katonda yazitonda gwe bagamba nga bifaanagana fatashabbahu ne bifaanagana la khalqu muntonda